Ku ssaawa 9 omubiri gw'omugenzi gusituddwa abaserikale era nga gwaniriziddwa abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform. Mu bubaka bwa Katikkiro wa Buganda bwatisse Minisita w'amawulire okukunga era omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda Kazibwe Israel Kitoke yeebazizza nnyo taata w'omugenzi okugunjula omubaka Nakimuli era bw'atyo atenderezza omugenzi olw'okwenyigiranga mu nteekateeka z'Obwakabaka. Omubaka ono gwe tugenda okuziika abadde ayagala nnyo Obwakabaka. Viira ddala ku kitaawe yaweereza nga kweba okumala ebbanga ddene. Nakola naye mu lukiiko lwa Buganda nga nali mpeereza nga akiikirira abavubuka mu Buganda okumala ndoozi emyaka nga 5 batuweereza naye famire eyo ekoze nnyo bwe bagamba Ssemasonga esooka ey'okuluma okutaasa Namulondo bakoledde ddala mubakubireko mu ngalo. Ye Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP David Lewis Rubongoya akinogaanyizza nti omugenzi abadde mugattabantu bw'atyo n'asaba bannayuganda okufuba ennyo okutegeera abakulembeze baabwe ababakulembera. Abantu abali wano bonna tunulira abantu abali wano ndaba wano abantu abava buli wamu abakulembeze mu politics tuna wano bannabitone bangi nnyo bonna abali wano. Tulina abantu wano abava mu bibiina eby'enjawulo ntona okitegeeza nti Honorable Nakimuli abadde ayagalwa abantu bonna. Era ffe nga mu kibiina Honorable Nakimuli ono abadde akwatagana ne bafuntu soja, akwatagana n'abakulembeze, akwatagana buli omu nga tamulinaako buzibu basebo ne bannyabo. Agenze nga talina corruption scandal yonna ku linnya lye basebo ne bannyabo. Tetuwulirangako nti Honorable Nakimuli yabulankanyiza ssente z'omuwi w'omusolo simanyi yakoze ki ate abadde mwesigwa nnyo. Yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joel Ssennyonyi agambye nti abasawo n'okutuusa kati tebannaba kutegeeza kiki ekituufu ekyasse abadde omubaka waabwe. Yayingira theatre teyavaayo. Muze mbiwulira nange nali mu lukiiko ng'abasawo batubuulira ebyava mu postmortem report era abantu abamu bazze bambuuza nti yalo tuwulira naawe oli omu ku bo abategeezebwa ebyaliyo. Ekyamazima abasawo baatugamba nti ekyenkomeredde ekyaleetera munnaffe okussa omukkago ogw'enkomerero tekinnategeerekeka. Naye ne tukkaanye nabo n'abalala betwasabye okwetaba ku nsonga eno wabeerewo okunoonyereza okulala era ne mukyaki tulyogeddeko. Yakola nga pulezidenti w'ekibiina kino ow'ekiseera Dr. Lina Zedriga asoomozezza ababaka abakyala abali mu Paalamenti okulabiranga ku bikolwa by'omugenzi nga bakozesa amazima n'obukkakkamu ko n'obwenkanya. I want in a special way to challenge the categories of people, women, the women in Parliament, those who are coming and those who are in Parliament. Please read the script of Helen's life and make it your manuscript. Ye Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asinziira ku lukomo lw'essimu alaze ng'omugenzi bw'atavudde ku mulamwa wakati mu kusoomoozebwa abakyala kwe bayitamu. Omubaka wa Gomba East Sars Godfrey akubirizza bannayuganda okukolerera ennyo obulamu bwabwe. Tinabo bonna abalina obuyinza, abalina power, aba balina authority bakimanye nti obulamu Katonda buli omu yakola kalenda ye, baleme kukola nga bongeza oba nga basembeza kalenda z'abalala kubanga balina obuyinza. Baleke Katonda asalewo buli omu w'anaaba asaanidde omutwala. Ate ye omubaka wa Kyamusaka Buusu Moses Wagaba agambye nti bakulondayo oluguudo mu Kalangala balubbulemu omubaka Nakimuli Heleni. Munaaba mulonze okukuuma ligase ya Honorable Nakimuli, ffe ng'abakulembeze b'e Kalangala tujja kuyimirira nammwe tulitembeete paka tukomyewo akamwenyumwenyu obubaka bukulu.
Nakimuli atwagadde tumwagadde abakungubazi bampadde ekkatale ery'okuleeta abantu abajjidde ku mmeeri. Eno abamu ku bakulembeze balina bye boogedde ku mubaka waabwe. Ebintu bye twekolera ffe ng'abantu bwe tufa nabyo, naye bye tukolera abalala bwe tufa bisigalawo. Nsaba otunuulire munnambulira yoge nti bw'ofa leero osobola okufuna abantu abakuziika ng'abaziise Nakimuli. Ekyo kituwa ekyokuyiga. Katonda ono atulungamye, Nakimuli amuwa ekiwummulo eky'emirembe. Mukama alunge namwe. Kabuye Israel, Promise TV alipoota leero.